bannayuganda bawangali wano mu UAE yekanuka fresh update era kyemmanyi nti buli munnayuganda ali wano mu UAE aba EHS babadde okukubirako kasimu nga bakubuuza nti bannange oli ludda wa obeera wa mubeeramu bameka mwena buli bannayuganda kuliko omulwadde kwegamba babuuza ebibuuzo bingi neze mbadde mbasaba singa baba tebanaba kukubirako ne bakubira twegaana Ebola nze namweganye saa zino mpulira nga ndi mulwadde mukongo ne baŋŋambye tonakikuluma mbagambye ekintu ekyo nze siina wadde wanuma nenga ekituufu ndi mulwaddemu nenga si Ebola ng'ebya bulijjo omuntu yenna alwala nga si Ebola. So bannayuganda mwena bawangalira mu UAE basaba ekintu kimu ye 0Z twegaana Ebola. Uganda tewali Ebola, tetunaba kuwunyiriza ku Ebola, tetunalengera ku Ebola, tetunaba ku Ebola, tetumanya bwafaanana. N'omulwadde omuntu alwadde Ebola tetumanya afaanana atya, tetunakola ku Ebola. Wano mu UAE buli munnayuganda gwakubira akasimba aba EHS mubagambe ekintu kimu Uganda tebeeranga Ebola n'obanga oli mulwadde wekazo bagabe bannange kuba bajja kubuuza weewulira otya awo muri mulinawo ko mulwadde muri mu mbeera kubanga bakankubira bambuuza ebibuuzo bingi naye nze neeganye Ebola mbagambye bataata ekituufu kiri nti ewaffe tewaliyo wadde kalode kayitibwa Ebola kyenyiza obagamba ekiriwo Mukama yasinga okumanya ne Ebola takola ki taliyo baganda bange twegaana Ebola o otherwise bagenda kutika mpaka Uganda ze badde nakadda kali kyesimanyi oba bakubira ffe abakadda oba bakubira ne bana abaluddewo abaliwo simanyi oba gatusunsulamu kutuzaayo nze siri willing kudda Uganda ngano wakubadde nyenayo businesses zange ez'amaanyi nene wano weeziri okitegera muganda wange twegaana Ebola okuva Kagere paka vira kakola ki akasembayo byeho baganda bange nenga muliyo mutya kambajukiza abaana abanyondo glim ne wano wendi nengamba ati sijja kwerekereza kanso kenzi ne packages zamwe mbere nga akola ki nga supplying kubanga nazze kola okitegeera so kambalaga packages zamwe ze nalese era nze ku deliveryinga ngambye baganda bange baleno nga bakakubira akasimu kansoke enkole ki mbabuulire ekigenda mu maaso nange kibakoze eki kibava okungamba saa zino wenjogerera so packages zamwe zizino nze bw'ate agenda kuŋŋaana kukola kyenyinza obbagamba najja kukola ki najja kunoonya ssente oba Ebola gyali oba taliiyo packages zizino ez'enjawulo zikoze eki nzirese tulina package emu eyantumye package eno omusajja nga mweru yino ngireese eyantumye package omusajja omuddugavu yino ngikoze eki ngireese eyantumye package ey'omwana yino ngikola ki ngireese eyantumye package nga muwala oba mukyala omuddugavu yino ngireese eyantumye package zizino ziri bbiri ez'abaddugavu eyantumye package y'omukyala omweru yino ngikoze eki ngireese baganda bange nze nakomyewo mu UAE kola naze kunoonya kaseera naze kunoonya lupiiya n'abeeyuganda temutwerabira gye tuli abaana gye bali bulungi nnyo bakola bulungi babaweereza ate nga nange ngenda kukomawo mangu ddala tubenga tukwasaganya ekintu wabula kimbasaba kiri ekintu kimu baana ba maama tugenda kwegaana Ebola tetumanyi Ebola bwafaanana tetumulabangako tetumuwunyirizangako nze Ebola tagenda kuŋŋaana kukola ssente era obanga oli eyo ng'oyagala bizigo okulabika bulungi kunyirira weerabira Ebola enamba yange esimu weeryawo munoonyeeko mbawo ebizigo munyire mulabike bulungi Ebola mubiveeko Ebola taliiyo nze mbadde Uganda nesinaakulaba ku Ebola kino babuulya amazima temugaba muno Justin byogera kuba nti Justin newozaako sagala banzizeeyo era ekifu sagala kuddayo kubanga nageza okuvaayo nga manyi kyenjagala mbadde ne orders mpitirivu nnyo era nga nyina okujja ku deliveryinga nze kamwenyine kabwejjumbira era gyenzije balageeko eno gyenze yino zokola ki kuwa abantu bintu byabwe era kuvira gyendiko waneeno kilanti wange asooka kweno vira wendi ngambye nga sinaba kubaawo obanga sina kumuwa kansooke nzijekole ki obudde no nga buzibye kansooke nzije bawe update ekola ki eyo kya Ebola afuuse Ebola EHS era ojja kulaba akagambo nga bakola ki nga bakubirwa bakweza ka message wetotoleko onyonyoleko